Omwawule w'ekkanisa Kato Matters Emmanuel Lutaya asabye gavumenti okukwatirako bannayuganda naddala bankola mmere ya leero basobole nabo okuganyulwa mu bibakola. Bino Omwawule Lutaya byogeredde ku kkanisa Kato Matters enkya leero wakati mu kusaba okubadde okumusiibula oluvannyuma lw'emyaka 6 ng'asumba ekkanisa eno. Akuliddemu okusaba kuno Rose Kingi okuva mu bulabirizi bw'e Namirembe ono akubiriza abakristaayo okuyiga okusaba kuba abasinga tebakumanyi. Okukkiriza kwo kwe kunafu. Agamba mumpite nange n'abayitaba. Agamba munoonye nga bwe nkyayinzika okulabika gw'oba onoonya ani. Reverend Lutaya yeebazizza bakristaayo abamubeereddewo mu kiseera wabadde asomera wamu ne mukyala we nga kw'oteeka n'abaana. Bukyanga najja wano mbadde nsoma ate nga ne mukyala wange asoma n'abaana basoma, naye neebaza ttiimu eyakulemberwa Mwami Senkasuuno. Agambye nti obuweereza bw'emyaka 6 bw'amaze ku Kato Matters tebubadde bwangu nti kibadde kisa kya Katonda kikimuyambyeko, era wano yeebaliza kanoni w'ekitiibwa Dr. Augustus Lentake wamu n'omwami Peter Segawa. Katonda yatubeera okuyimirira ne tukola omulimu wadde ekiseera tekyali kyangu okutuusa kaakano. Ekiseera kituuse nve mu busumba buno bwa Kato Matters Church. Neebaza olw'obukulembeze okusooka obw'omwami Peter Segawa gwe natandika naye, ate ne tuweereza ne kanon ow'ekitiibwa Dr. Augustus. Asiimye ebitongole byasobodde okutambula nabyo ku kkanisa eno omuli eky'abavubuka wamu n'ekya missoni, nga wano weyeebaliza munnamawulire w'ekkanisa eno era mukozi munnaffe Lameka Patwa Disani Ssebunya olw'enkolagana gy'abadde naye okumala ekiseera ekiwanvu. Abadde antwala ku TV ez'enjawulo, omusajja oyo ayingira mumula bwagaziwa. Buli kimu kye tukola wano bakirengerera wala mu nsi yonna lwa musajja ono, era n'omukolo guno guli ku mpewo. Sebo tukwebaza nnyo, webale nnyo. Naye okunninaana naye tasigadde kye kuliraana omukulu atavaako kantu, waakiri okuliraana omuti oguvaako empumbu. Omwawule Lutaya asabye gavumenti okukola ku nsonga eziruma bannayuganda naddala bamufuna mpola kuba bangi babonaabona nga tewali ayamba. Yonna naddala bannaffe bangi bamazeeko omwaka nga tebalina we bakolera mirimu gyabwe, nga ekitongole kya KCCA bwe kibajja wano ate ne kibulwa we kibagamba nti mugende mukolere wano. Alina n'obubaka bwa Ssekukkulu bw'aweereza bannayuganda. Mbawa obubaka obujja okwesigamizibwa mu kitabo ekyo ekya Nabbi Isaaya essula 9 omuli eddoboozi erigamba nti omwana atuzaaliddwa ffe era okufuga kuli ku kibegabega kye. Baba Kristaayo mulinaabo babadde aweereza nabo bamutendereza olw'omukwano gw'abalaze wamu n'okubuulira enjiri etali mu kwawulayawula mu bantu. Baagaliza bannayuganda amazaalibwa g'omulokozi Yesu Kristo agajjudde essanyu n'omwaka omujja ogw'emirembe. Ye musumba omukakamu ebbanga lye mbadde naye wano sifunyeeko buzibu na musumba Reverend Lutaya. Atukozeemu omulimu munene nnyo nga ffe abakazi ba CWF. Reverend Emmanuel Lutaya abadde tasosola mu bantu. Abadde n'enjiri ey'obulokozi, abuulidde enjiri abakristaayo bangi nnyo ne bakyuka. Si ye Reverend abadde awulira nti oyina obuzibu aba yatuuse dda aba yazze dda. Kati Omwawule Lutaya asuubira okusitula okugenda Kisaase oluvannyuma lwa Ssekokkolo. Mukama atuliisizza. Kiyenji Moses, Delta TV, Amasukulu.